I want to say thank you. We never tell you, I want to say thank you. Take a feeling, man. Have a feeling. I want to say thank you. So when you hear the Maui, my brother, is it tomorrow? You might go call it Simani Ganomo, Sechinomo. I want to thank you all. Natura, I wish we ever did go so thank you, thank you, thank you. What is a sponsor with this? Webali, Kulaga Bantu, Tikatoga Yafuga, Ejibaita people power. People power. That is your business. Echorona kuchokora chi chotegerero ndibota mulimu socks mulimu gloves mulimu underwear mulimu overwear ibenaba bachali bamwe n'amawuli abanga besazi mutu se thank you angiri abakwano banga bajje lugogo bakwano banga banjagala abantu ngire suit eje nayambala abantu entebe kwe natuula I want to be very serious about it, but I'm only a blog about Chariba. Make sure I'm together. Don't be no fool and no longer more people power which put in busy. No longer maybe Furuka by Banagi or Naigana Banagi. Young old truces of Wakama. Neighbors are with Uganda. When I got Gwanga Mujje. Wanja bebaza mwena si mwena bafani mweka ne mwena agono ge mazima mwebale nyo mwebale endala zibi ya mumanyi gagera mu kitiibwache bwate Katonda wanfaanana sitani abakono obuyembeyembe sitani abakono obukira Waloga ya komedi wa Facebook ya namba kabiri na uzunga uvewa pasta ujingo ugende wasima ya pasta ugembe makwado banyama gajo kumanyate kukoma ate buli muntu ali mubererwa anonya bwajivamu embera yali challenging. There was a big events the team biggie together with my bigger events. There was sponsors when nobody pay a wanted. Biggie, I wanna hug you, man. Story I'm gonna Biggie. Can't you imagine Katona? You know, sure, but bloggers when I'm gonna take this. Mugamba Bantu. The season we imba. Namazo kuimba Rugogino in Australia, Ray superstar. Whatever. Sure. Kugana katika mbanyumi zemu on a personal ground. Kwa bantu bina bitabagamba. Nali tude kukibana Biggie, tude kibana went. Sasa ya chiro ndine DJ Michael the weasel. Michael mkula nako bisimu nangamba kali tupagala saloti. Nikuwa mzenzi jagala sente nangamba jangu. Michael mkula is like my uncle. Muko wange. Nanga kabine jangu. Mbanyo ya jitwa bade Biggie. Yeah. You understand? Sure. Baba mwanti jangu ni mwa problem. Ningamba Michael okolachi. Sala balimba mwina bali kukaba. Wawe milioni 10. Nenga Michael wako milioni 4 tomperekerako. Tibula tugenda. Nenga bawizo wako milioni 2 tomperekerako tugenda. Netula motoka yafe. Kwa enoshera pa kugabana. Nenga Michael ne wizo tuyimba. Tubatunda Michael na amuza ne kabili. Show that kid Nenga Michael anytime. Nija tujite legend wangu. Jina ni walo promota gwe manyi. Bamugamba oli mukambwe nnyo. Kwagala nnyo okugula naye akutya.
ne mugamba ate nangandi bigi naye simanyi bigi. Yes sir. Nawe tuba tuddayo akulinze bwali budde bwakiro tutambula ne Michael nane basimotoka mpoye tuba Soroti wala bigi Michael nga tuyiteko wali. Thank you. Wow. Nenda yagala eno sebe. Kakati tukomawo ne Michael nga tutoba bigi bategekede ebyokulya byakoze tuyitawo zino nasobola okola bigi yaba kunyumba bwati nemutunyanga era yali bigi nga bwali bigi nasanyuka nyo omunanga njagala gula konsati yo nemugamba ngiseera nagamba njengisobola ndi mukazi akira abasajja nemugamba gwogula nasibe babuliyo bokola ki bigenda kuwambo bigi nagamba nebagamba oli musajja muyaye weefuula byakoze bitya bigi kyebagamba kyalaba. I'm so proud to work with you. He's so proud. Omugalo wa bigi bino mwena ne mumuuza lwasakola na Balamu mwagala muganda wange. I love Balamu emyaka gyonna era ne Balamu ne mugamba Balamu n'omukyala tumweyo omukisa naye tumugezese bigi eyo bigger than bigi. Bigi n'ansasula abandi mwogera ebigambo bamugapeyinze because mwamanya tugula layisi Kamene wa bbeeyi. Bigi bwe yazebwero yangambe Kamene weebale nnyo okubeera muntu mulungi, weebale nnyo okwagala bakyali bange mwenna. Byebino bigi kwagala nnyo byotamanyi twabirivinga but we made it. Nakukalubirya mu bigi tokaaba ayina okaaba kola atya akuwa oluyi bwaba oluyi ngenda kusamba akuyi sokola naye nga bigi be proud of you, be very proud of you. Stage yagwa nali ku speak nenjitunulya bwenyi bakyali bansigenda bayimbira. I want to tell you the experience I went through. Stage yagwa naye njogera big brother ne Humphrey nemugamba Humphrey ngenda kulaga bana abantu tutuli bayimbi birifuluma ne banga stage egudde nagenda mu ndabirwa mu ya hoteli bende netunulya nga bwenebuulirya nga bwenkaaba bwebuulirya nga bene naye mukama alina amaanyi. Anyway, cut the long story short, nebaza bayimbi mwenna bakwano bange, companies mwene zambirivigira in Safe Border, Steve G, Fenon, Leonard Music Empire, AB, Team Good Music, A Good Life, Gargamel, Semakula mwena labo bia temwafuna sente manyi lwaki abantu baali banyiguli wabira maaso agenda agula ekyokunywa katasobola. But I thank you so much club Pills na mwana, you came up first. Nina companies zetwayita nizigana okujja because they are selfish. But it's selfish. Nebabowosa nga bawulira billboards zaabwe ne bateekako amabaka nga bava mu mawanga maki. This is numbers. Yabadde Gwanga Mujje. Muddeeyo companies ezatuvuluga ezatuzalawa, go and do your homework. Professionalism. Bane nebaza NBS, Bukedde, BBS, book nyingi. Bwenazimenya abamu bajja kunyiga bagensa bamenye nokusingira ddala nebaza Munnayuganda eyantugire essuuti eyo gye nayambala olunaku olwo kuli kwali kulabisa. Abantu bali bamanyi nti no
nga balabbalima nti mwakyawa chameleone bane love gye mwandaze ngenda bakola ekintu ekyo bawa respect nabawa music respect naki music kugenda limanyi mwankoowa talimanyi mwankoowa anange ndulula neŋamba netuli babi munamawuli yenna namuuzaamu omuuza ku bintu ebyo munziza mu levo z'abantu abo oyaka kunzaamu ngenda kugambirawo straight please don't ask nja kubuuza oba bali bakuwa omulimu bakuwa interview toddayo kumbuuza munamawuli ekigambo lwa nsonga naawe waliyo okola ki kuki tewalaba gagame nsonga tewalaba kati nze nyongerewo ti era bweyakuddamu ombuuze ti kati olaba otya genda obuuze jjajjaawo